Paalamenti olunaku olwaleero eragidde abakungu mu Uganda National Roads Authority okuzza ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 8 byewa kampuni ya Reynolds Construction Company Limited eyaddaabiriza oluguudo lw'Embarantunga mu Kabale Katuna ng'abayunira be bali basasula emisolo gyabwe nga kw'otadde n'okusasula ebisale okutambuza ebikozesa byabwe. Kino kidiridde ababaka ba Paalamenti abatuula ku kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti okuzuula nti UNRA ye yali esasula ebisale okuli transport eyatambuzanga ebikozesebwa emisolo n'ebirala ebya kampuni eno eya Reynolds nga kyokka buno bwali buvunaanyizibwa bwa kampuni eno. Yastatinga mu bid price ye tiyateekamu kosi za transport n'omusolo ebiri ku materials. Kato olumalumu wa contract ate n'abaleetera extension for payment n'asaba esente endala which should have been included in his cost of bidding to a tune, one of the cases was to a tune of £150,000. Mu sente za Uganda ezo ziba miliyoni 8 n'okudda waggulu. It should have been part of what they stated as their contract fees. So that money should be recovered. Mukina ababaka balagidde n'abali abakungu mu UNRA abeenyigira mu kusasulanga ensimbi zino obukadde 8 baggalirwe kubanga okusasula emisolo n'ebirala ebya contractor tewali buvunaanyizibwa bwa UNRA ng'era ne mu ndagaano gye bakola ne kampuni ya Reynolds tebyalimu. We've also asked the management to have the staff who handled that transaction reprimanded for their negligent acts. Mu ngeri y'emu n'ababaka beemulugunyiza ku lw'abakungu mu kitongole ky'enguudo okuwa ttenda eri amakampuni g'Abachina oluusi ekireetera enguudo okuzimbibwa mu kasoobo ng'era ababaka baakulondola kampuni zino emu ku emu kubanga bateebereza wayinza okubaawo ekkobaane wakati w'amakampuni gano ag'Abachina naddala mu ggabana ebikozesebwa nga bazimba enguudo. Mupango kampuni 10 za gavumenti ya China zirina amannya ga njawulo, emu eteekawo emiwendo endala 9 ne zirabika nti zo ziri waggulu nnyo ku miwendo egyo ng'eno olina kugitwala butwazi naye nga nnyinizo omu gavumenti ya China yakipanze. So ekivuddemu n'egimu emirimu olw'okuba nti no zikyusa na equipment ekola omulimu gwe gundi yo tereeta mulimu kubanga emanyi nti endala muganda waayo weeri wano. Era ebyo bimu ku nsonga lwaki nti emirimu egimu gikoleddwa kasoobo kubanga ebyuma ebikola wano bye bikola ne walala naye nga kampuni ezibikozesa ziraga ng'ez'enjawulo. Gavumenti yafulumya enguudo 9 ezalina okukolebwa. Ne mu nguudo ezo 9 temwalimu kampuni n'emu ey'Abannayuganda oba ey'Abafirika. Zali kampuni z'abagwira Abachina. Kati tugaba gavumenti singa titeekayo maanyi kuyamba ba contractors abaffe. Bano abagwira bajja tulinya ne ku mutwe. Bajja kutuuka bakole ekibayita collusion beeteese. Tuguno luguubo lutwala lulinze kandutwali lunonze kandutwali kubanga baba babulwamu checks and balances. Amakampuni gawano gasaana okuyambibwa gabenga nago gasobola okwetengerera ng'era gayamba mu kuzimba enguudo mu Uganda. Okuddaabiriza oluguudo lw'Embarantunga mu Kabale Katuna, kampuni eya Reynolds yali aweebwa obumbi obwera ddala 65 okuddaabiriza oluguudo luno ng'era mu ndagaano gye yakola ne UNRA ebisale byonna be balina okubyesasuliranga. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.